mudda eyo ndibawa ku bujulizi mu church eziri mu Kampala. Ennaku ezo nafuna surprise. Omusumba n'abaako omusumba gwe yatuma najja okundaba, najja n'okwebaza olw'omulimu gwe tukola. Zikubire waggulu eza Mukama. Yajjo yatuma omusumba, yakola appointment musumba ali organized. Nantumira omusumba ngaleesa obubaka obw'okwebaza omulimu ogukolebwa mu Bannayuganda. Namala mu ntebe eddakiika nga 3 nga sikitegeera ekibaddewo. Nze okuntulugunya n'okunvuma n'okunjiganya n'okunsasula obubi nga nkoze bulungi nabimanyiira. Naye okwebaza sikumanyiirwa. Nakati sinaba mukubira simu. Nakati sinaba kumukubira simu. Nkyeteekateeka ndabe kye naamugamba. Sinaba kumukubira simu kumwebaza okunsiima mu mulimo guno. Of course tulinda Katonda atusiime kuba ye Mukama waago. Naye nze buli wemala okubuulira ntuula wali mu mmotoka ne ngamba Mukama weebale nnyo, weebalire ddala, nange neebale sitenguye. Neebaza Katonda ne neebaza nange nemanya olunaku luwedde. Era siri mutengu, sitenguwa, ate seeganya. Nze omu ku bantu abateesaasira munaka. Ne bwe mba mpuliranga omubiri gwakuyoolayoola buyoozi nguyoola. Era ebirowoozo byange bigamba nti wano we wabeera okuwona kwange. Oba wawulira wiiki eno ng'etandika okuva ku Sande ewedde ng'owulira omutwe gwange guzitowa. Kifuba ssenyiga biki bituuza abantu nno ssebo. Situulanga kati tugenda kumaliza ekisiibo nga ndi kawerette.